waliwo ebibadde biyitiŋŋana ku mikutu emigattabantu nti Bannayuganda balaajanira China mu kiseera kya korona nga teri ayamba. Kyokka bwe twogeddeko n'omubaka wa Uganda e China Dr. Chrispus Kiyonga atubuulidde nti eno yali mbeera ya kiwalazima n'obunkenke ekirwadde bwe kyakuba ensi yonna. Was unprincipled crying out by our people. Because even now, even from day one, the Ugandans wanted to come, want to go home. So they wanted to say anything. They would say so that there is sympathy. They cried to everybody. Okusinziira ku Kiyonga, Bannayuganda batera okwegazaanyiza mu China bulijjo ng'ekirwadde kya korona tekinnazingako nsi babadde basoba mu 1200. Kuno kuliko abayizi 8 abakolerayo naddala abasomesa Olungereza bali wakati wa 8 n'ekikumi, kyokka n'abaagendayo mu mankwetu bawera 3. Corona has smoked them out because for 2 reasons. Because this lockdown, how will you get food? Abo abakonkomadde nga wabula bandyagadde okudda okwaboobwe bali 5 ng'okusinga basuubuzi n'abayizi. But there were some students who had finished college. But because also we stopped the flights. Bannayuganda abasomera ku nsimbi za gavumenti e China, Kiyonga atubuulidde nti gavumenti yabaweereza obuyambi ate n'abeeweerera nabo bafiiriddwako mu ngeri yaabwe. Particularly in Wuhan, the city where this problem started, cried out. We gave a report to the government, and the government sent us money to help them. The others who went there privately, their parents would ring us and would tell, no, your parents, and the parents have really helped. They are sending money to their own children. Newankubadde ekirwadde kigoyezza nnyo Abachina, Kiyonga akakasizza nti teri Munnayuganda yafiiriddeyo. No single Ugandan who has died in China of corona, nothing. Because their system, once they realized there was disease, was very effective. Kiyonga awadde ensonga lwaki gavumenti teyategula bantu baayo China amangu ddala ng'ekirwadde kyakabalukawo. Uganda also feared that if we just evacuated like that, we could have compounded the problem for ourselves, who are not yet quite ready like we are now. Akakasizza bannansi nti ensonga ya Bannayuganda abakonkomalidde China gavumenti egimanyi bulungi era yakolebwako mu kiseera ekituufu nga kituuse.